abalungi be basinga obungi ababi. Erinnya lyange nze Nantongo, ndi ne mwami mukulu Alex. Mu programu ey'abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Tuli ku Dream TV n'abawuliriza ba Impact FM nabo batufuna bulungi butereevu. Mwami mukulu li yanchallenginga n'angamba nti mwagala okukyusa gwe mwagala okuteekako mu mumanyi. Nti tetumumanyi nti kati ate mwagala ki? Oba temuyina nagwe mugenda kukyusa nga temumanyi mukulembeze gwe mugenda kulonda kati mwagala kukyusa ki? Nange kankubuuze biki bye tulina okubeera nabyo ng'akalulu tukasemberedde. Abenda mutamba tulina engumbo gazaala ekibi kiwengerera babuwazize namutamba ebigambo byabwe mubikwatenga naye temukolanga. Bagala ebifo ebyokumanjo ku kibuga suubiza naye tebatuukiriza mu butale bagala ebireegerwa buli muntu abayita abantu naye munda bajjudde obunyazi buli bw'enguzi n'ebitambizaamu basooke banaze kungulu w'ekibya ne munda waakyo wanaatukula abenna mutamba waliwo abantu abuwaza eggwanga omuntu omu bwe bamununula bamufuula omwavu lukyolo emirundi 2 okukira bo. Kitegeera oluyimba naluyimba dde kyenkugambye ebyo by'okukyusa gavumenti oluyimba naluyimba mu 7 tannagi okikkiriza? Nkikiriza sebo. Sisobola kukyusa gavumenti naye nga biriwo byebiddamu kati oluyimba lutuukira ddala n'ekiriwo kati ate ne luli lwali lutuukira ddala n'ekiriwo. Okitegedde? Kati kwe kukyusa gavumenti okwo. Tukyusa gavumenti. Olaba amaloboozi gano. Kuno kuliko waya 12. Yes. Buli waya erina eddoboozi lyaki? Lyayo. Naye lwaki gavuga gonna ne gakola harmony? Ng'ate buli waya erina eddoboozi lyayo. Ensonga eri nti natuninze obuntu buno. Kati buli waya zino zonna ne ziba nga ziri mu tune bulungi nga ziri ddala buli waya erina eddoboozi lyaki? Lyayo lirina okukola ki? Okufulumya. Kiringa nga bwe natuninga omukyoli. Yes. Aveeyo ddala n'eddoboozi lye. Ng'omukyoli. Yes. Nentuninga omuganda aveeyo nga ki? Ng'omuganda. Nti eddoboozi ly'omuganda libiri. Owulidde? Nentuninga ddala nga mutegedde amaanyi ge nemanya nti ye amaanyi ge gali mu beesi. Aye omulala nenga nti munafu abatoolo baga nti bannafu. Nenkuba akatono kabatuula. Gavumenti bwejja neremwa okutuninga omuganda avuge ng'omuganda. Eremwa okutuninga omukyoli avuge ng'omukyoli. N'omunyankole bw'atyo n'omusebbeyi bw'atyo. Webale. Kati n'olyoka okuba nga bonna boogera kimu. Ate nga mu actual sense teboogera kimu. Buli omu alina eddoboozi lye. Buli omu alina olulimi lwe, buli omu alina eddoboozi lye. Buli omu alina bwa expressing obusungu n'essanyu. Owulidde? Kati nnyinza okubuuza nti ku mukono guno ogukuba na guno ogunyiga waya zino ne G10 ani president? Gita. Omukono ogukuba n'ogunyiga strings ne gita nga yo ani president? Ani president? Kono ye president? Oh no.
atuning yakwata ne strings ono asobola ofulumya ono nono afulumya. Kakati waliwo president waffe yali atutunuunize ne tuvuga kimu bwe tuti. Simanyi kuba ffe twakalaba omu. Omulabye nti atuvugisa kimu bw'atyo. Atuvugisa kimu tuli mu Harmony. Tetuli mu Harmony. Kugambye waliwo president gw'owulira atuyimbisa ffenna amaloboozi gaffe ag'enjawulo naye nga tuvugira mu Harmony. Mu bwaffe gwe twakalabako nedda. Ate nno gwe kyusa gita. Etunule. Ginzijeko oleeta endala. Nze nkugambye nti nja kuba oluyimba olulala. Mba nkulimba. Era gita ejja kuvuga bw'eti. Kati nze bwe nkugamba nti tugikyuse ndeetera endala. Oba okyusiza gita naye envuga ne keys tezikyuka. Okujjako ng'ogambye nti jjawo gita eno. Leeta piano. Oba leeta obo, oba leeta jazz drums, oba leeta ya mukaga etali ya 12. Leeta ekintu ddala ekyenjawulo. Saxophone. Leeta ekyenjawulo. Osobola okufuna amaloboozi ag'enjawulo. Kukyusa gita eno. Ngero ogenda kumpa 12 string. Ngero ogenda kumpa era egenda mpa ekipya kubanga kino kigaanye. Tulemeddwa okufuna akola ki? Atutuninga obulungi ng'abakyoli, ng'abalango, ng'abaganda. Ffenna ne tubeera well tuned nga mu bitiibwa byaffe wayeeno erina ekitiibwa kyayo. Bw'evaako eno kiteefu eyinza okukulema okukuba. N'eno erina ekitiibwa kyayo. Zonna za njawulo. Omukulembeze yekka azituninga ne zitereera. Yabuze kubanga bw'atunuulira abakyoli tabaagala. Bw'atunuulira abalango abaagala. Bw'atunuulira abatoolo abaagala. Kati ate abatoolo batayagala ayinza n'okuzza ene n'akazza emabega gitegenda okuvuga ng'eri fulaati. Otegeera? Ani anaatutereeza amaloboozi gaffe gonna bulungi? Oyo gwe tuba tunoonya mu 2026. Gwe baba banoonya. Gwe tuba tunoonya mu 2026 sejjeemu kubanga nange mwendi ngamba twagala ku mukulembeze omulala. Kyova olaba abantu baagala nnyo music. Kubanga music agatta ebintu ebizibu byonna n'abikola ne byogera eddoboozi mu luyimbo. Kye tunoonya kye twagala. Naye bw'oli omuntu ajejemba mboyo katemba. Abo bakatemba simanyi bazanyi nga tamanyi nakomanya ekintu kye tuliko. Luvumye lutya mpovuze ngambye ntya? Sasobola kiddamu ate. Otegeera? Tamanyi nti ekintu kino kye tuliko ffe. Lwaki abantu baagala music? Ojja kusanga wali jazz drums. Kanjogera Afurego gye bamanyi. Oli owa jazz yani erinnya ndyerabidde naye mumanyi. Wabeewo no simanyi omwana w'ensenene, wabeewo Matovu, wabeewo Eddie Ganja Kusolo, wabeewo bino ebirala byonna ba trumpet n'abayimbi. Kaakati abo bonna bwe beegatta bati abantu batya nnyo okulaba ebintu eby'enjawulo nga byogera ekintu kye kimu. Kyova olaba abantu obeera nga batunuulira abayimbi bwe bati ne batunuulira Matovu. Naye nga bonna abantu 7 boogera ekintu kyeki. Nazo okuyimba yogera kyekimu. Yeesoose okutuninga bwe ebyuma byonna ne bantu be. Ne byonna ne biba nga biri mu ddoboozi ki? Ekirango, ekikyoli. Era atayogera na munne bamugjawo bamugamba ekyo kiganye tekijja kukola leero. Kati bwe bamala obituninga ne balyoka bajja. Bafrego baabo batuuse. Toba tolina kyakola olina okutunulayo. Engeri gye bagassa ebintu. Abantu kye beewuunya ekyo. Ne balaba omuzinyi azinira ku kintu kyekimu. Ewaabwe amaka mafu bo teboogera kyekimu. Tebasobola kwogera kyekimu nga ffe bwe twogera ku stage kyekimu. Kakati kyova nti batwewuunya ne batusasula n'essente. Amaka mafu ye tasobola kwogerera mu Harmony ewuwe. Mukyala we aboggola buboggozi. Owulidde? Ye kennyini naye muboggozi ate n'akaana akakulu kazibu nnyo. Kwogera biralako. Akagalanda bakazaala ne kwashako. Tewali Harmony. Abantu bawadde oluyimba lwe Namutamba. Point ya anjagala njikole eddala egende mu maaso. Balekerawo tutawaanya mbu tetumanyi. We are the tuners of society, but we tune society by the way. Ffe tugenda nga tuleega awaleegulukuse. Ne tuga nti abanga awo muleegulukuse mudde. Wakiisa otya? Bavudde ku Kyabaganda. Ku Lutembe. Mudde ku Lutembe.
Ffe tutuninga society artists. Singo buvunanyizibwa obwo tubutwala nga bwe tukutwala ku gita kati gita yange eno nomalo George kubechigu awo wetufiira nze naawe. Wagamba mwali mukulu yagamba olunaku lwaliro nti mu byobugagga bye byonna byalina mu nsi Katonda be yamuwa. Ne wajja ow'emmundu oba olutalo ne lutuukawo ne bamugamba nga essaawa talina kyalina kutwalako afa ne gitaayi. Ngenda nayo. Agenda nayo. Bajingana sivaawa. Oba oyagala mutte ne gitaayi. Gitaayi ye first wife, ye second wife, ye last. Ye first born, ye... Ono nsula naye. Ya bintu byange. Anaye wayi mukolo. Ate si ya nyimba zokka. Nyi ya music wa film. Zinyiza okuba ebintu konna ebigobereza film. So, kiki kye ngamba? Gwobuuza nti abakulembeze gwe twagala bannange omukulembeze nkozesezza gita eno ate gwokireese nze mbadde sikitegese gwoleese gita ngireese lwa nsonga waliwo yasabye luyimba nekintomera okuluyigiriza abantu nga nkozesa ki gitaayo ate tukitegedde bulungi mukitegedde okututuninga ffenna ne twogera eddoboozi okubatuninga mwenna ne muba mu harmony emu nga naye mwayimba ddoboozi lye nenga fena tuli tune tukitegeka abantu bayagala okulaba abayimbi mu kwayo bannamirembe balaba abayimbi bali bayimba bass onayimba lutu nenga bonna sebo bali together tena out of ekiyo nenga bonna nenanga kweli okitegeera ekintu eky'abantu kye tunoonya that harmony bakiyita harmonious living. That's what we are looking for. Nti abasudani balete batutta tubeegatteko tubeere mu harmony kanga bayinza okutabukira banna Kenya bayinza okututabukira naffe tuyinza okubatabukira wano wawulira omusajja agamba nti ayinza okuwamba Kenya mu wiiki emu simanyi ebintu bwe bityo naffe tuyinza okutabukira abatanzania ne tugenda ne tubalumba. So bwe mwegatta mangu ne mufuna harmony omukulembeze n'abatuninga bulungi ti abakyoli muliwa titutuno abanyankole abagundi abanyolo abaiganda ano ne gwanga ly'abasebbeyi bannange tulwawo diwuliriza owulidde bonna ne bayogera ekintu abakonjo gitasimanyi nange oba eri mu tuni bulungi owulidde naye eggwanga lyaffe lyava mu tuni buli omu n'aleegulukuka mpisa ne zigwa abakulembeze ekikulu kiringa nga nze bwe banampa gita eno nga simanyi jjiko banagituninga kati abakulembeze baffe baba tebamanyi kutuninga bayingira buyingizi ne baba wajita nti gituningi ayigira ku mulimu ezimu zikutuka owulidde wagenda kusomera okuyiga gita nti somero liyigiriza gita okusoma music and dance and drama wayiga gita why gita agita nagiyiga lwakuba muganda wange yagiguleeka ya muganda wange yagula gita ng'ate yakuba gita yali mu bandi ye Namiryango naye nga sinze siri mu bandi naye nange ate nali manye njagala ebyokuyimba ebyo wali oyagala kivuga ki tewali nze ekyangwira kye nakuba kati okuba ebivuga bibiri byokka kinaki gita eno ne saxi katonotono saxophone. Okay, so ekintu kino bantu bakitegeere. Okay, twetaaga okututuninga buli omu nene tuyimbira ki wamu bakwate abakulembeze bano balabire ku ebyo balabire ku kwaye Namirembe erubaga balabire ku orchestras ezikuba music ebi instruments 50 kinana nga zonna ndala violins simanyi ubo simanyi ebintu bingi nnyo naye engeri gye bikola oluyimbo waggulu wansi ffe tetusobola kukola luyimbo olwo nga tumaze okutegeera nga tumaze okutegeera nti omukyoli ayimba ati ddoboozi lye liri bweti omufuzi n'olemu okutuninga ensi eyo bwoti noga nti omukyoli omunyankole ogundi kasitoba ng'obaagala ng'obaagala ekyoba edda kyempuliranga kyekibulamu naye oba tobaagala you can't tune otuninga gita eyo n'eddembe n'obudde nga tewali nakutawaanya olw'okuba ogyagala kasita abanga atwagala ajja tutuninga bw'aba tatwagala tajja tutuninga ng'ababaddewo bonna bwe babadde kubanga tebajja nga baagala bantu eyo eddoboozi lya harmony tulifuuwe mu ng'ombe terijja kulabika
Who knows? Because tetujja kuba tuned nga tufunye omukulembeze atatwagala wabula atulaba bulabi. Mumunonye kati mumunonye mumulabe kati nga temunatuuka lunaku lwa kulonda mumunonye nti yona atwagala temubamanyi ababaagala. Gwe tomanyi bakwagala. Mukulembeze. Omukulembeze. Bako mukulembeze naye gwe tomanyi yo muntu yenna akwagala. Mumanyi mama wange. Mama wange. Gwe olonda ku bwa president. Tulabe oba nakutuninga y'olutuufu. Oyi ogenda bongera y'abadde mutamba. Sikubagita kweraga. Not kweraga, not necessarily. Kubagita nga meditatinga, okiraba? Si kweraga, not at all. Oli yasabye n'oluyimba n'ayogera ne title y'oluyimba ate olowooza yaki yasabye Namutamba tolina nnyingi zonna. Yaki yasabye Namutamba. Kati ayinza okubanga ali mutonga mmwe ng'alowooza naluyimbira ku regime eno. Kubanga kikwatana naye kati alowooza nti naluyimbira ku regime. Kubanga Namutamba atuddemu nnyo. Atambulira ku speed okusinga ku nnyimba endala tulowooza walukubye. Mu 2 kubanga kikwatagana kakiringa 30 years of bananas. 30 years of bananas abantu balowooza ndi kugina emyaka 3 egya Museveni. Sijja waliko. Nakola 30 years of bananas nga Museveni tannajja. Je. Ekyo kyombadde sikimanyi badde manyi wali ku Museveni. Wapi? Nga tannajja. Gundi z'Obwafrika nga tannajja. Bwe yajja ne kikwatayo olw'okuba abantu baali basanyufu nnyo. 30 years of bananas n'afuuka ekirala. 30 years of bananas n'ekya Namutamba kyombadde manyi bya juzi. Oluyimba lwe nina kati oyinza olutegeera. Kuzirwanda yayo siwe bayimba bwe bat. Oyagadde kuleeta banno wano. Siwe bayimba. Balindemu abo bo balindemu. Kiranya. Nedda. Yolo luleke. Sijja luleke. Otafiira we. Otafiire. Yolo limba luleke. Luleke. Tulutegedde lwakabi. Nkuzirwanda hii. Nkuzirwanda we. Oluyimba lwakabidde enya musaayi. Oluyimba luleke olwo. Mpeekoli yange. Mpeekoli yange. Mpeekoli yange. Nkiranya. Nkiranya. Ewulira. Siwe bayimba. Mbadde mpulira akasajja girampa. Paako kasajja ako. Muraho neza we muhungu we. Muraho neza we bahungu mwe. Naye oli Munyarwanda. Mayi mukulu oli Munyarwanda. Kiwedde. Mwe bayo. Kuzirwanda we. Ndikodemu. Ndikodemu. Kagame. Kagame. Kayihuraho. Kayihura ye. Kitegedde. Yabarugashu. Hiwa baganda. Batuzanyiza. Enyimba zonna nyinzo ziri. Naye olwo lijja kuba luyitirivu. Luyitirivu nnyo. Ebyo bye mbadde nnyimba nkusaagisa. Naye lulina ebigambo byalwo ebituufu. Kubanga badde lutudde nengeza wulira. Ati nkubangabo. Nikodemu. Kubanga Abanyarwanda. Kiranya. Amannya gonna g'ennyimba gaaliyo. Nkiranya yaliyo, Nikodemu yaliyo, Bazooza yaliyo.
toyi yaliyo bajje bali emisebe toyi akyaliyo ne bazuuza teri kyenyimba kitali kyesimanyi nagana kula n'abanyarwanda balukera tabaala ebyo nga biwulira nga bayimba mu nsiisira zaabwe ayiwe mama ayiwe mama ayiwe mama ayiwe mama kati wenda mutamba mugambe nti olwo ate lujja kuba luzibu nnyo kubanga leero omulembe guno naye bana ekimbadde njagala okubategeeza abalabi ba Dream TV n'aba Impact nti oluyimba namutamba tulwagala ludduka ku speed ku YouTube naye si lwaffe lweri gye yatuganya okulingiza n'ekitegeere nti lwammwe nakati lwaki kyeri kye twogeddeko kukyusa obukyusa ate twali tugamba owuninga tumanyi nti waluyiyiza wano ffe nga bwe tulowooza ate singa nkuyimbira ennyimba ze nayimba edda mu 7 nga zoogera ku biriwo ddala kati 77 bana abasajja nga batubbye bana abasajja nga batwebuzesezza tunaakola tutya ensobi obutaddwamu naye twaluyimba nga bakajja Kamini 79 naye leero bw'oluteekako tulumanya bumanya very same thing ate gwe ngaatalabanga mulala omanyira ddala nti beebana kyenkugamba ekyo okukyusa gavumenti si kyekikulu ekikulu kukyuka kuba nti ennyimba ezo zikyakola nakati ziraga ate nga bano bye bakola kiba kitegeeza tubadde tukyusa bukyusa ngoye owulidde ate nga ono bwe yali ajja yatugamba this is not a mere change of God right it is a fundamental it's a fundamental change kyeŋŋamba ekyo owulidde it's not just to change the God ate mistake gye kirimu ekyo nti it's a fundamental change still it's a change but fundamental underline yandibadde agamba kigambo kirala not mere change of gods but oba uprise oba fundamental bakiyita batya a fundamental renaissance okudda obujja kabisa okweyubula fundamental rebirth ekintu ekifaanana bwe kiti so it's a fundamental change because it is still change you can change fundamentals and you still remain in the same place so it's not it shouldn't have been a fundamental change. It should have been a fundamental renaissance or a rebirth of some sort. Although it could be nti ekyo kye yali ayagala okutegeeza okitegeera naye nkugamba okukyusa obukyusa ekintu gavumenti kyetukoze mistake okuva dda nedda tekijja tuyamba era tekijja tuyamba ne ku mulundi guno ojja kulonda Kyagulanyi oba Mao we shall have the same characteristics of those people nga balina ebizibu byabwe because tetubabuuzizza bibuuzo bizibu nga bayingira owulidde tulina okubabuuza ebibuuzo ebizibu nga bayingira nti gundi olina abakazi bameka kati nga nze tosobola kunonda kuba president nina divorce kusinzira nze gavumenti genda nze sisobola kuba president nina divorce ate sirina baana ono bano booli abamu n'abalala sibamanyi bulungi katulowooze nti sirina musanga naye nga njagala okugamba nti nga nze tosobola kunnonda bwenze bwe nkugamba oli omufuzi gwe twagala lwaki tulonda omuntu nga tumanyire ddala nti aliko ebizibu mutamiivu yeye musiro waffe iwe bali nnyo kakati tetubamanyi abanywi waliwo omuntu bwe baba wa miliyoni 5 okukyusa oba gavumenti oba ekisanja ye omu ba minisita omu yagamba nti nze zange miliyoni 5 ngenda kunywa nnywe abo abazizizza be bamanyi ezanga I'm going to drink it aliteebiriza nene tubeera awo era ne tuguma abantu bakola ebintu ebitagasa okutuvuma naye nga tusiriza webale nnyo wane eggwanga bwe weewaana tekankubulira obunafu bw'Abaganda gwewagali tobumanyi simanyi bunafu bwaffe amaanyi g'Abaganda gwewagambye otya nakugambye amaanyi g'Abaganda zenagambye kufuga gwe wagambye kufuga nze negamba kindness ne education kakati amaanyi ate amaanyi obunafu bw'Abaganda buteewaana
teri ajja kutuwaana tetulina amagezi ani teri ajja kujja tuwaane nti tutegeera ani olaba oli bwe yajja yalaba Jinja yalaba Paul teyalaba ffe awulidde ani anaakuwaana gwe kati wano bwe weewaana kive era tokkirizibwa na kwewaana tokkirizibwa weeyogerako nga wenyonyolako weewa praising how tekisoboka kaakati nno ekyo kye tulina okuddako okukola nze kye ŋŋenda okukola ŋŋenda kwewaana mpaana Abaganda kubanga beko bemmanyi abali ku mulamwa gw'okubassa wansi nabo gye bali kati nawe koyimuke n'okubawaana weebale ekigambo ekyo olumu nagenda nembuuza naye bano abagamba nti ababisiyaga babawa ssente ne babiwa mu masomero teriiyo bawa ssente bantu butalya bisiyaga ate oba ow'ebisiyaga bamuwa n'abirya kakati gwe ffe abatabyagala lwaki tetuwa abantu baffe ssente baleme birya ribato yeeyo alona omwami omulala yagambye nti obuyambi obuva mu mawanga ag'ebweru ne tugatwala mu masomero nti abazungu be batuwadde kati yoono wa buwangwa na nnono ye n'agamba nti kati nze ntandiseewo kaweefube nkolekitinga ebintu bwe ntuuka mu masomero nga ngamba abaana jjajjaawo Mukasa yakuwadde engoye keesi z'engoye ziizo okujjamu eri mentality abazungu gye baakuwa kati nange mbazza nange mbavugiraawo nze kyegambye nti narrative yonna kati naawe ofuutuse eno gaaweewaane yes tuba teri ajja tuwaana omuzungu tatuwaana tatwagala omuchina tatuwaana tatwagala buli tulya buli wano naye bwesiba n'ennyindo buna tewagala natutunulako tasobola nakubuuza owulidde baafuna n'entambula ezaabwe tukutuuku yes mwe batambulira tebatwagala batambulira mu taxi banaatuwaana nedda balina amaduuka agaabwe amalwaliro agaabwe saluuni ezaabwe toyingiramu wali olabyeyo mu gundi yeka gwe nalaba awaana Abaganda Musumba salaamu yagamba nti bannange fe Abaganda mmwe yagamba nkooye okuwulira nga bazanyira mu lulimi lwammwe ffe lwe twegombanga kati oyo ali omu eyawaanako akatono ako ombobote ye bwe yajaga nti good Muganda is a dead one n'agamba I am Musumba because nalabira ku Baganda kyonna gwe kyondaba kyonneegombako ky'Abaganda kati oyo omu ku buli 10 osangako ogwo obote yaga nti a good Muganda is a dead one nakugamba amini naye naleeta ebibyo okutusanyusa busanyusa kuza Muteesa mulambo enjoli ya Muteesa kutusanyusa bano bonna ne baleeta ebintu naye nga ekikulu Amerika etuwangudde lwaki ensi Abamerika nga beewaana twali mu Isirayiri tugenza amawanga gonna mangi Abamerika oba balinga 4 bokka ate oba 3 naye nga Abachina bangi nnyo Abajapani biki byonna naye bwe bayita Amerika eddoboozi Abamerika libaawogana lyasinga bannaffe ffenna ate gamba nze yaliyo Munnayuganda omu nga njogera biki bankunyaakunyadde eno nga ndi eyo neepankira eyo mu Isirayiri nti nange njogera saagala baatusekula era otuuka wali tolina nakyogamba nga ndi nfudde naye Abamerika baawogana USA ffe tuli eno bwetu mwayogerako oyogera ki olabye oli yeewaana gwe ng'oddaawo tebaakuyigiriza kwewaana ewammwe tuula wansi tulina kyoyogera tetulina kuwogana ebyo byonna tetuwogana n'okuwogana tuwogana ate ekitugaana otuwogana nsonga nnyingi naye tebatukkiriza kuwogana ewaka si butakukkiriza bakukuuma basekiwalinga nayitiyo kubanga bw'owogana engwe ejja kuwulira ejje ng'ewunyiriza gwegenda okulya so tolina kwogera kiro kitegedde after all n'akayumba katono olekanira ki bwe batugamba oli awulira mangu kayumba katono naye bwe bennene nga zino ffe ze twakuliramu olina kuwoggana oyita mu mmwennyo kaali eri owaye si byebyo ati olaba abakubi ba rugby oyumuse na kwewaana aba rugby obalaba mbalaba nga bayingira ekisaawe gayinza okuwangulira awo gewagira awo bakuwangulira awo gwe ng'otutte yeno obuganda bwo
ova Masaka tolina kyoliko wefunya buli kimu kyandinyumye naye Masaka oginyiga nnyo ogifu oginyiga kubanga Masaka nzibu nnyo teri kitali Masaka mpulidde ate ng'ozaayo Masaka kakati tudde ku point nti okwewaana Abaganda muyiga okwewaga tuwage Buganda abantu batuveeko nga tebanatutuninga nga tetunalinda tuna atusange nga tuli already tuned nga tuli tuned mu ddoboozi lyaffe ettuufu lyatwala eri singa ebintu ebyo bivaawo wano singa ensi eno tugyeyagaliramu naye abasajja nze simanyi na kye balowooza abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi tutandika ne programu eyo nga tugibajjukiza ekigambo ekyo balayini eyo era tukomekkereza nakyo abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi abantu abalungi bakola ebintu bingi ku lw'abantu bonna abalungi mwewaane abalungi twewaane mwewaane tuyitewo tufufugaze ekibi n'ababi tetusobola kusukkako olwakadde mbadde Nantongo nga ndi ne mwami mukulu Alex mweraba Katonda bakuumi biibyo